embeera za alimpono zaali ziti abantu bagamba atafugika abantu bagamba nti yepangulula ina kasunguyira abantu bagamba nti si mwangu kubeera naye wadde n'eddakiika ebbiri gobeera n'emyaka almost 5 oli omukwasaganya oti embeera ze zaali ziti atabuka afuuse sita kuba kuva buto gwe wali olina engeri alimpa okuva mu buto bwe alimpa mulungi ali mwana mulungi naye nga omuntu apangulukuka ebintu byotategedde n'apanguluka kale bw'aba nga yanyize bw'ati ng'anyiize alimpa namusanga akamaali akakozesa ng'akozesa akayaga ng'akakozesa emize gyonna agiza akwataganye ne bakididi nze nalabanga kididi ssebo ng'atandise okukozesa alimpa content gwatategeera n'amutwalako mu bbaala ne banywa omwenge batataddemu n'ezo chemical zaabwe zesirabangako aye n'amukozesa ye ng'alinga amufunako content ali n'akipositinga neggwanga ne likiraba nga kididi ate nze ni munyiivu nnyo ku kididi ekyasinga okunyiza okusooka teyanjogerako we yajja maanyi oba owuliranga ku interviews ezimu oluusi ng'agamba nyina muzeeyo gwe nabeera nkone oluusi oba yanjikiza ku ndo oba ennamboole abeera nnamboole kale teyanjogerako Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rima Sam oboso okumpita Mechanic Rabongo twebaza mukama olwekisa n'ekirabo ky'obulamu ne waggulu wa byonna tumwebaza olw'ennaku nga zino fo gwaffe gwakola kwagala kwe fo gwaffe buli kadde gwakufumba mutwe na kwongera kumusaba atubikkulire lwaki tukyali balamu yatutondera kubaaki era biki ebyo bye tulina otteeka mu nkola olwo nno ku lunaku lwaffe olw'okuwummula twembe kuva mu bulamu nga twevuma obulamu buno obwensi bwe tutambuliddemu. Malayika ze ennungi zibeerawo buli kadde okutugabirira kuba yazituwa zitubudeebude naye wansi w'akawaayiro kamu gwe buli bwogonda n'omusaba n'omukoowoola zo eziri kuba yazituwa. Buli bw'oyita noga nti nedda kino kinsusseeko kino kinnemeredde zo nga zijja. Mwoyo Omutukuvu yatusindikira tulungamya gwe tukyatambula naye kati era kyova tusobola okutuka ku bantu nga bano nti nedda abantu bonna balaba beefula abatalaba naye ffe chana eno teyajja kulaba muntu n'omu nsi gweraba ffe eriiso lye baatuwa lyeri ligenda ebuziba ntugaa nti nedda lwaki ono baganya omulaba olwo ne tumuleeta ku Alive ne tumumulisa ensi. Tuli baddembe era ndi waddembe okutegeeza nti bangi abavuddeyo ensi ebalabye era bategedde ekigendererwa kyaffe. Twajja kale kuba torch kizikiza ekibale kyagala kuwamba baganda baffe abatwala Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira baana bakateyamba ab'okuluguudo essomero twatandise okusereka mu bwangu obw'ekitalo ebifaananyi by'okusereka videos tugenda tandika ozikola ki ozibalaga banaye mukama mulungi tukozesa ebifaananyi byaffe art and craft okubeezawo ministry ey'abaana basukka 3 kale gwe alina kyonna ky'oyina oyagala kusiigira kifaananyi oyina mwagalwawo mmenyaani ndekaani tuli ku kifaananyi tukikusiigire surprise akasente akava omwo ketuteekerateekeramu abaana bano kubanga ffe twajja n'eŋŋombe ega nti tugenda sabiza muzungu n'omu era omufiika alinga ddala omuzungu si wa muwendo Katonda waffe y'omu buli kimu kye kimu
naye abasookawo baali baagala kutunafuya nga batubagana ffe tulina stabiliza kale tukyekolere nawe alina ekimu ky'ekkumi ekyensoso tutolerayo kyonna kyowulidde gwakiwulidde gwatakiwulidde goberera nekyo kimala eddoboozi eryo lirijja lino si liryo gwalina ekimu ky'ekkumi ekyensaga nti omwana w'eggwanga asaanira omwana w'eggwanga talina kusula mu bifuta talina kusula wabweru osobola okuba yino kootuwa konna ne tukateeka kuzimbira abaana bano ewaka twagala tuzimbye waka gaggadde tetwagala gezesa Katonda waffe tazimbangako bubaawo baawo n'abukubamu olwo n'ateekamu abaana nedda abamu baŋŋamba n'ekifo nga kinene essomero nga ddene enju nga nnene ffe Katonda waffe mugagga Katonda waffe lwaki tumukakkanya nnyo Dexter tasobola kuzimba kasomero ka rooms 6 tasobola kuzimba kasomero kasulo ka rooms 3 kabawala n'abalenzi muleke namwe kunafuya Katonda gwakiwulidde kimu kyaffe ky'ekkumi ekyensi osobola kiteeka mu baana bano nogaa nti weewaawo kale omukulu jjajja omupi omuguwa wagwan kitegeeza ki jjajja kyo kiba kitiibwa wagwan bankuwa respect jala Rastafari jaba Katonda fala eri empologoma ennene nga bondaba kati nga bwendi oli mpologoma ndi mpologoma tolya muddo ni mpologoma jjajja onywa musaayi empologoma y'emiziki era buli rasitaine nabo bakuba omuziki empologoma ozirenga oziraba okuba ku Bob Marley wagwa sanyuse nnyo nange okukulabako n'okunoonya kubanga kino kyewunyisa nnyo nga bw'osabye essaala eyo kyewunyisa nnyo Mukama alina mwayitira okimanyi nga Mukama ayitiddemu ggwe kunze ayitiddemu okimanyi mu Uganda eno yonna bwasoose okunoonya ekyewunyisa kitiibwa kya Mukama Mukama yeebazibwe jjajja amanya agange bampita jjajja Munyango Wiponi eyo linoonya ssente Munyango Wiponi naye eri ekika bampita Kirumira John ni musajja mugeye jjajja nkulabye embeera zonna zabageye ni musajja mugeye sajja baba bafunye abengeye tuba bafunye mu byonna tebagambikako manyi okufuna tekuli nnyo mu ssente buli kimu kibamu okufuna nasootegeera ekyo jjajja oli muntu mukulu ate nkwagadde abantu balowooza nti omufunyi yo yaba n'ebipapula mu nsawo nakati nafunye edda bannange okwapreciatinga obulamu mu ngeri bwetyo singa tuli baddembe omuntu omuwa akakomo ku mukono n'akugeya naye nga akakomo ako k'omuwadde okajje wala era okakuumidde ebbanga ate ng'omanyi omuwadde kyamaanyi mpadde bikomo oli n'omuwa olugoye n'akugeya oli n'omuwa kamere n'akugeya ye nga kyalaba ekikola obulamu bwe ekijjuza obulamu ssente era abasinga bonna bamanya ekintu ssente si kyekisinga buli kimu kiba kisinga buli kimu kirimu enfuna by'okifunamu era nga kirina omugaso gy'oli kubanga nze sikulembeza nnyo ssente naye nga sente zibeezaawo obulamu era zetunoonya zetukulembeza naye nze singa kukulembeza bulamu na bugumiikiriza okimanyi ekyo abantu ssente zibafudde nnyo abaddu nnyo ssente zeerabizza abantu ssente zitwerabizza singa nze siri bwe nti kyewuunyisa era nsanyuse nnyo okundaga eggwanga eggwanga ligenda kukulaba ate ligenda kukugoberera jjajja yanziza nnyo jjajja mutabani wo alimpa otambudde mbayimbi bangi okoze abayimbi bangi oli musajja musunyu wa jjita omuntu bwakusanga osuna jjita ayinza n'okulowooza nti emizimu gya Lucky Dube Bob Marley Paulo Kafeero n'abalala gyonna giddiramu ggolo n'osuna jjita tudde wano ku mutabani wo alimpa alina okusomozebwa kwayitamu wamaanyi tutandikire wano kuba wano wewali emergency gundi awo alina okusomozebwa kwayitamu essaawa zino alimpa ali mu kkomera Kigwo ali mu kkomera essaawa zino ali mu kkomera bamusibye ne yagenda mu myezi emeka ebiri almost oba 3 ali eyo bamutereka eyo omwana oli bwe yali ajja ku brok y'omwana yajja n'ebitone bitenkanika nti yajja asuna jjita yajja ayimba amaloboozi agaali amawoomu ennyo
era ensi nemwaniriza era nga bwekiri yali fresh nnyo naye mpola mpola yatandika okukozesa ebitamiiza ice omumanyi ice mpulira muwulire oba ice obono gwe banuuna obulungi tebamunuuna oli ice bamuyisa wano mu nnyindo naye kati jjajja nooma noonuusa ice weekwata gwe wekka ne weesalako enviiri ezo katwaliako toba nti ozaagala nnyo akukuba notandika ozirabanga emisota ate oba ice simumanyi nate owulira ekitu ice bwe kiyingira mu bwongo bufuuka ice kyo mbadde sikimanyi kakati mutabani wo yayiga ice bino simuwayiriza njogera mazima kuba mbinako obujulizi baba tanywedde ice aba wano wewaggwawo ng'adda ku ice abamu bagamba nti mwe abaamumeeki nga bazadde be mwe abaaloga omwana oyo abalala ne bagamba nti omwana gye yatambulira gye yagwa ku bayimbi abaamukola ekyo kubanga music industry ejjudde eddogo jjajja tutandikire wano alimpa wamusinkana otya era yali yeeyisa atya nze alimpa okusinkana alimpa namusikanira mu Kampala namusiŋŋaana Nakasero naye nga ni mu byange nga bwogambye kubanga nze natuuka kale byetukola kuba ne oba ng'osuubula ng'oli musuubuzi kintu bituuka ne bikwata olunsi aye nodda ku kirala waliwo natuuka n'entendewalirwa ne bakama bange mu miziki bye twali tukola nabo kali mu kutendewala n'entuulako awaka ate nga nnyina famire omutima gumu ne guŋŋamba sookwata ejjitaayo teyiteko mu bantu nenkwata jita nengenda mu Kampala nakuba jita mu Kampala bannange nenkuba jita mu Kampala nenjifunamu ate wewunya ebirungi kale biyinza okumbeezaawo nga si ebirungi byetukolera naye ebirungi ebiyinza okumbeezaawo okuntuusa ku kirala nga siŋŋaanira alimpa bwe namusiŋŋaana nanjoyininga we nali nnyimiridde awo wabaawo abasajja abaali awo twali Nakasero baali awo kamotoka ka pickup k'ebirime ne bagamba jjajja mu nnyango njagala okubiramu omwana oyo jjita ne mukubiramu jjita n'ayimba yali tamanyi jjita n'ayimba bulungi nnyo akayimba kayimba nkyakajjwe kaali tobosi kayimba katuyimbire mu jjajja kale sijja ebyange byankwata ennyo naye nga mbaagala nnyo kubanga abaana bayimbanga ennyo nze era mbeesiimisa nnyo kati alimpa omwana ne mwagala nangobereramu ne mu miitingamu nanga mbadde nsaba mbeereko naawe ne mubuuza obeera ludda wako nze mbeera wako jjange eggaba ne mugamba talina buzibu konzi talina buzibu ningamba kale tujja kusinkana olunaku bwe luti tujja kusinkana ebifu bwe kiti ne muwaamuko nga wiiki nekyo namugamba era nankubira netusinkana olwasisinkana omwana nunda ngaakola bulungi ate nga nze mbeera n'abaana bangi nnyo okuva emabega ngamba omwana ono ngeri gye namusinkana mu tawuni ng'ali yekka era alina obumalirivu mu myaka gye gy'alina ate ngaekintu kyakolakola ki akyagala ngamba nsazeewo okubeera naawe nembeera naye kumpi myaka 5 kati myaka ejjo 5 nakula myaka 5 yali amaze okukula wakafuna kato kati nafuna manager mu Lwana tuddeko kwano tuntuka ku manager wano myaka 5 gye watambula naye alimpa nga bwemuyigiriza jjita nga bwemuyigiriza jjita ate yali mwangu nnyo weewuunya omwana oli namutya bantu bonna benjigiriza jjita alimpa yagiyigira ekiro kimu ekireki jjajja kiro kimu jjita nayiga jjita okukya ku makya nemunyumira mu nnaku nga 2 n'atandika okutuuzaako oluyimba yayagalanga nnyo ennyimba za David Lutalo ne mugamba watege tulako eyo girabe gyokubira kati gyomaze okuyiga osobola ogikubiramu ennyimba 4 oba zoyagala wano bw'okubawo binolanga oweddeyo ngobanga nda tezijjako ng'ovaawo ng'odda walala nekimunyumira nnyo netubeera naye kati wetubeera naye weyafunira emikisa aye neyeyongerayo tudde wano akayimba kano akasindooni kano ETA akawandiika oli naye
akayimba ko Sindoni akawandiika ndi naye akayimba ko Sindoni atandika okukawandiika nali naye atandika okukayimba atandika okukanoonyeza ebivuga mpola mpola ate nga nyinawo ne mansita wange omulala mu bintu byebityo bamuyita Jona naye nga abantu abasinga bamanyi Chumvi tumukwata naye ng'omuntu akwatikamu ali fast nnyo kakati omukwatamu awo yafunira omukisa ate n'afuna manager yali alina emikisa awo n'akuba Sindoni n'akubayo n'akola yiti kakati manager onamusinkana antya manager tumusinkana tuli ku street namufata fe tufata street na street za kigagga tukuba mu arcade fe tukeera ntuyingira mu arcade tugenda okufuluma arcade nga tugenda ku lunch tuva ku lunch nga tudda waka awo tugatta bugasi nga tudda waka kati omugagga tusanga ku street tuguluba kane yegomba omwana oyo naga omwana ono badde njagala jajja mu nnyango omwana ono alimu ekitone ne mugamba omwana mulungi nnyo manyi nze sinza kusoka kufa ku byange ng'oli ayina gwalabye ate nga ani naye ate kyatulema abantu ekyabalema oli kati nga bwe tuli bwe tuti kati oli naakulaba n'agamba ono musiimye nyinza okugamba we tojja musobola ayina empisa mbi tojja musobola kalina kakunyiga mutu ate nsaakalina ng'oli okugamba oyo musiimye mugamba oyo mutwale naye nga nkusiga kizo nga nja kuba mulungi nakwatagana ne manager n'amutwala nataka omusaamu akasente ng'abeera wange nga tubeera ffenna n'amusaamu akasente n'akola olimbo lwasooka tukolerera baafuna nazzaako Sindoni nazzaako Maziga Bowa n'endala kutuusa manager kale yitimwe mala okuba okimanyi toyinza kubeera ku ground woobadde kubanga n'emikwano wabayo abo abakulindidde abakulaba kakati jajja awo nawe yakubira Sindoni enyimba ezasooka ng'osulwa naye awo yakubira tukolera baafuna nali mbeera naye okukuba Sindoni manager n'amupangisiza muyimbi atandise okweyubula n'amupangisiza kubanga yonoza gwalinga omwezi gumu nadda ku market yeeyagaza jajja embeera za alimpono zaali ziti abantu bagamba atafugika abantu bagamba nti yepangulula alina kasunguyira abantu bagamba nti si mwangu kubeera naye wadde n'eddakiika 2 gwabeera n'emyaka almost 5 oli omukwasaganya oti embeera ze zaali ziti atabuka afuuse sita kuba kuva buto gwe wali olina engeri alimpa okuva mu buto bwe alimpa mulungi ali mwana mulungi naye nga omuntu apangulukuka ebintu byotategedde n'apangulukuka kale bw'abanga yanyize bw'ati ng'anyize era ekyabadde akola akikomyawo ate mu ddakiika nga 10 oba mmeka ate kiba kiweddewo ng'akomyewo gy'oli yalina ekintu kyeyaŋŋamba nga naŋŋamba naye ddadi omanyi naye ne maama yaŋŋamba mu njogera bubi obuto bwange oba ndi kyejjamu ntya ngenda okulaba nga njogedde bubi naye si ebeera enteekateeka yange oba njogere bwenti ne mugamba olina obusungu bungi ate obusungu ayonoona bibye kale nga byalimu nenze nga obubi bwali mpasaamulamu bubi sina kabi kenamulamu nga mbeera naye era ye muntu eyansanyusa yabula emyezi nga2 ekyasinga okunyiza okusooka teyanjogerako we yajja maanyi oba owuliranga ku interviews ezimu oluusi ngagamba munyina muzeeyo ngwe nabeera nkone oluusi oba yanjikiza ku ndo oba ennamboole abeera nnamboole kale teyanjogerako naye ngaekyo kale saakitwala nnyo ng'ensonga kubanga baana tuzaala bazaale buli mwana abeera n'empisa ze naye kumala ng'emyezi nga3 nanzijukira mwana tunajja nandabako awaka nampa ne ku ssente natandika okugwa obugwimba ndi awo nga ndaba kumoka katuusaawo nga z'okumbuuzaako badde ngenda jinja sinza kuyitako bwe tutyo naye kati mbadde ntutte emyezi egiwera kumpi kitundu kya mwaka masiraba kwalimpa kakati jajja alimpa ono mu kubeerawo kwe bwamufuna olikaana kato bw'obeeranga naye yali akozesa ka abo nkabumbiridde onabeeranga naye oba nkayite kyenina okukayita akayaga onabeereranga naye yali akozesa kayaga omanyi
bagamba kanaabala oba konoogolola okagolola mu bukulu kamenyeka bumenyesi ekakutuuka alimpa namusanga akamaali akakozesa ng'akozesa akayaga ng'akakozesa ku myaka emeka sigiremu ekifaananyi awo amusangira alimpa yalinga mu myaka nga 17 omwo nga 16 kubanga emyaka 16 alimpa ng'olidde akayaga akakozesa. Ebiseera bisinga tuteeka nnyo amaanyi ku bakuze ne twerabira omwana jazza ayita akula. Myaka 16 akozesa akayaga. Kakati gwamulabye ku myaka 27 nojja n'ensonga zonna ennafunafu lwaki olina omujja ku njaga. Omuze omwana waffe gwakula nga gwayiga nga akula gusobola omufuukira obuddu era nga bw'ataba Katonda guyinza okumukutula omutima. Myaka 16 akozesa enjaga. Mbagamba nnyo nti ffe ku baana naate neewuunya nnyo obuvumu gye mubujja mu abatugobere okulowooza nti musobola okuyamba abaana nga bamaze okufuuka abasajja abakulu. Kyokka nga wano bwe yalinga omwangu mwamutunuulyanga butunuulizi basula ku bwalaza bakozesa ebiragalalagala abaana bataneetuuka babakolako emikolo egitategeerekeka ng'ebisiyaga n'ebirala musirise mulowooza nti banaafuuka abasajja abakulu bamaze n'okuwasa abaana bammwe olwo nomugenda kujja mutandika obbabulirira nga bataata gundi taata gundi nno lekera okusiyaga mukazi wo taata gundi Bible teyagala bisiyaga taata gundi nno akabazi ko badoyagala okuba omukazi uhandika bumuza oreda kuva ku myaka 16 abadde ayita muze gwe gumu kati ku myaka 3 wazaalidde ate gwe wojjidde okwagala omubuulirira mujja kufuna obuvune ku mitima mutandika ogaa nti olabye jjajja mu nnyango bwampisizaamu amaaso answazizza kumbe bwatyo bwe yakula bwatyo kati ffe obuzibu bwe tusiŋŋaana atalinze wakangamba abazadde ffena bwe tusiŋŋaana kubanga omwana taba wa muzadde omu omwana bawa ggwanga naffe obuzibu bwe tusiŋŋaana buli mwana gw'obeerako naye n'obaako w'omutuusa neyejjulula ayina bamiitinga abalala mu maaso kati bamiitinga abalala mu maaso bwabaawo ensinga endala gye baba bamutaddemu nayongeza ku gyali alina ate gye bamutaddemu nga nkambwe kubanga wali yali tagituuka eba ya bbeeyi kati bwatuuka mweri ne bamuteekamu eri ensigo eri nayo neemuyingira ng'abantu balifuula eddogo nga lidda wansi omuzadde ayinza okuloga omwana we gwazaala okulera omwana ki ekikuleza omwana n'omusaamu ebirungi buli kimu kufuna birungi muye nasuubi ppya muye kati essubi lyoba olina libeera lya ddogo bwe naaba muloze munaaba mufunyemu ng'ali wali andabikira bulungi. Kale bannayuganda tubeeremu ffena tukubaganyiza wamu ebirowoozo ng'abazadde. Fenze bwe mba nsiŋŋaanya omwana ne mukwatako ne muteekateeka kubanga alimpa namuteekateeka era namuteekateeka ne bako namutuusa era ne mmanyamba oyo agenze si ye yekka bangi benteeseteeseeko tusobola kusinziira alimpa wano. Kakati waliwo abantu abagamba nti alimpa wa muloga ati nsinziridde mu kyoyogedde ekyo bakyogera olaba Dokita Kamiliyoni bagamba babeera naye oyo yamuloga oyo yamuloga si yaba yamuloga kubanga ate yaba amuteeseteese okumutuusa awalungi kati wali awalungi watuuse ate ku kikaka nkiyite ng'eki kati nasingana nakyo nga kirina emize gyakyo mikwano gino jajja mitingo obukulu egimu gimujja ku mulamwa ate ne beerabira wansi gye bavudde kubanga navubuka mbaga oba onyumyako ne jajja mu nnyango osaana mutima okwekuba muloga ne Mukama njagala nze sijja kunyumya naawe ebintu bya kito mu myaka gyo kubanga tonnazaalibwa nkunyumiza ebintu nga tonnazaalibwa nojjamu ekyokuyiga bw'oba okuyiga n'oyiga nze alimpa namuteekateeka bulungi era nampa bulungi essanyu kubanga yampayo n'esso zaali 3 yali yakakolako sheemu n'afuna akisidenti sho zino zeyakuwa yakutawaanya era etanaba kuyiga mize gyonna agiza akwataganye ne bakididi tegeeza Ronald alimpa bino byonna okubiyiga
yabiga igase kuba kididi bakididi bakazaala bulwa kubanga nze kinewunya n'okwewuunya nze nalabanga kididi ssebo ng'atandise okozesa alimpa content gwatategeera n'amutwalako mu bbaala ne banywa omwenge bataddemu n'ezo chemical zaabwe zesirabangako ali n'amukozesa ye ng'alinga amufunako content ali n'akipositinga neggwanga nerikiraba nga kididi ate nze ni munyiivu nnyo ku kididi kubanga kididi mutwalanga era mutabani wange nzaala bazaale nefu kibandi badde bekwate nga bwe nabalaba kubanga yajoyininga kididi namanya ajoyiningize kididi mulungi nnyo bye batandika okukola nga birala nnyo nava ku kigendererwa kyeyaliko kati mpulira birala kati mpulira makomera ali mukomera bamusiba ali eyo ekinzije enviiri ku mutwe ekinzije enviiri ku mutwe kulyambwe alimpa ali mu kukomera ng'amazeewo na myezi 2 ali mukomera nga sina kimmanyi nene abantu bambuuza alipa nga balimpa yankyawa bukya yabuuza oba aliyo naye komera kale baba bamusibamu ate ekyo baba bamusibamu ekyo mukama yakireeta okimanyi okimanyi tulaba nga olunsi basiba omwana ne bamutwala ng'aweddewo agenda okudda ate ng'avumbyevumbyemu ekyo mukama yakireeta sijja kukinyigira nnyo kuba bwe nalaba bwe nawulira ebyo ebibozibozi bwe yayiga IC bikyati nga nange mulabirako ddala ate nga mpositinga ye munne kididi buli ke bakola ade mu nsonda ya mpositinga nembirabirako ddala kati bwate bwe mpulira kino nyoleddwa mu mutima n'ekyo mukama yakitegeka alimpadde adde akomewo naye kati kyensaba eggwanga oba kyensaba abamaneja mwenna bamaneja sagala mukoowe bw'oba wasimba ekitooke nga kyambala ng'okiraba kyambala ne kisaako enkota y'ettooke ng'olaba kigenda kugwa ettooke ligenda kugwa kyewunzise okola otya kiteekako enkono naye bakugamba enkono ku mutalo gwo teriiko eri kibuye togino nayo webale nnyo alimpa alimu ebibala bingi tetumusuulirira wabula tumulindirira amadda tumukwateko tulabe ng'ayinza okudda ebimu asobole okubiva kate mpya mwolo simanyi bagiyita batya bino bakutwala ne bakufulasinga omubiri bubi ebyo basobola omuntu ala nibamutika kufulasinga nakuwadde gyo mutima ezo enseko siza ssanyu siza ssanyu kubanga nze nkiwulidde bubi nnyo naye ng'ekyo nkimanyi nga bwe ndi omukkiriza mukama yakireeta ng'alaba osanga gino emyezi 2 gyamazeeyo osanga ate singa takyaliwo kakati nze nali mmanyi nti ate kididi bino byapositinga alimpa abamuyambako kumukuumira mu mawulire nga tamwogerako kimutunda olwo oba onkuumira mu mawulire anti awali ekibi n'ekirungi kibeerawo ateekawo ekibi ekirungi kijje okawulidde awali ekibi n'ekirungi kibeerawo ye kididi nesagala omukyawe oba okyawe olw'ebigambo byenjogera okyawe alimpa wabula njagala oze mu mutima gwo muzeeyi mubuufu nkumanyi kididi oli wa comedy nnyo olina ati mungi naye ati obangako w'omukomya nogamba kino kitukuba kati weba okuba alimpa ate nga alimpa badde alina wakutuusizza tekiba kirungi tulwanirire wamu tulabe naye nga mpulidde nnyo ennaku kubanga kiddi y'omu ku babadde bafuba alimpa okuva ku IC bidagaladagala mu kididi omuntu afuba okuva ku bidagaladagala oba ku mize emiringo obadde ofuba ku mize tuli mu kasenge tumaze okwebuulirira ate gwe n'ompositinga n'olaga eggwanga kati oba weeraga eggwanga mu gwambuulirira era mba nkifunyeemu kize gwe mbadde naawe ng'ombuulirira ng'ompositinze ye kati nze bwenkiraba osanga Yesu bw'akiraba kati nga bwenkirabye era njagala naye addemu akiraba akitunuulire nze kubanga mbagoberera nnyo kyova olaba nayagala okwogera ate nga nayogererawa siina bwe nja kwogerera era kyenvudde nga mu Uganda yonna kyova olaba omuntu agamba Katonda ayitira mu muntu munno era oli bw'oba akuyamba ogamba gundi yannyambye badde ngenda kugwa mu batemu gundi yabadde Katonda wange kati gwe Katonda wange ayitiddemu gwe okundabisa eggwanga lyonna taliiyo bw'aba yijali agambe mujjajja mu nnyango oli mulimba ate ng'abantu bonna eggwanga lonna limmanyi okutwalira wamu bannakampala bonna bamanyi okutwalira wamu bonna kubanga
be batukuzizza nange kati nzikuzizza nange nyina benkuzizza siina mpisa mbi kyemmanjagalo abantu yajja ng'ogyeko alimpa bayimbi ki abayiseeko mu mikono gyo bwesobola okumenyaamenya nti ono boyigiriza gita nga yo music career yaabwe gwe wagitandika era gwe abakwatiridde paka wano abayimbi benkwatiddeko ng'okusukira gwe natandikiramu ddala natandikiramu ddala Casanova ya oyo ye nze namutandikira bula ne muteekateeka ate anjagala ate kaŋŋambe bonna betwalinga nabo bonna betwateekateeka babuuka Casanova evaayo omu nampita ku soja yali ategese Kampala nenkyewunya noyingira e Kampala muzee nenyingira e Kampala mu bitiibwa ngenda okutuuka e Kampala wenti nga n'abaana bakyanzijukiramu wewunye naŋŋamba nze ngenda okwogera ne gyenvuddewa yenna kubanga era nze nali mumanyi gyenvuddewa Casanova nafuna ekitiibwa neŋŋamba kati ne bayimbi bonna nga balala bonna betulinabo bannengedde kati bagenda kunkubira ku busimu safuna akasimu nakamu era okuva ku olwo ate kati ate gonzula ate gwe kubanga walizi yali sho ate nondwa ga ggwanga wali twali ku ground mukama wakisa Casanova respect ja Rastafari wagwani omulala kabaya oyo bulaza wange muyita bulaza wange oyo webigambo ebingi ayina eddola yogera ebigambo ngamba kabaya totya nakutya wali namugamba kabaya ogenze wala nnyo era abangoberera bakalaba nemugabo okiddamu kabaya nze kenyinja kwekubira emboka ez'ekika abaana bagaba wano gwe jjajja munyago oyogedde gwe tojja kuyitako mu Kampala biki ne bagamba akazale banvuma nensituka nenga kati ngenze e Kampala era bakalaba nenyingirayo olwayingirayo nembagwawo be pu ayi ne basanyuka nnyo ate batandika okundopera nze gola bwe ntuukako mu kakajjo bandopera buli wentuuka bwe ngendako kaleero bandopera bulopezi kakajjo kitegeeza ki kakajjo linnya lya kitundu mu Kisenyi mu kakajjo eyo kakajjo kaŋŋambe bakasanova we basibuka we wali bujjajja abo bwe Kampala ate nze bujjajja nga obwe Kampala buli ku Lubaga Road ku musajja alumbwa kati wali bwe bwetyo oyo nembateekateeka bulungi nnyo kakajjaawo gete ezo gye mwasibukanga eyo awo bakasanova we basibuka wali obujjajja bwabwe obw'emiziki we basibuka ate nze nasibuka ku Lubaga Road mu Kyabakadde kati navanga wali netukwatagana wano wammanga Casanova kabaya ani omulala awo onomulala wali omulongo waswa Jamalo ne waswa Jamalo ono waswa Jamalo oyo Jamalo oyo naye nakubangako naye obuvulu naye wali ate omulongo omulala bali manyi Jamalo waswa kati abalala nakolanga nabo obukozi nga tukolerera bakama baffe nenga bo bakyaliyo naye teryankubira kasimu simanyi oba lwaki oba tebakalina bubeezi simanyi oba lwaki bonna abadde basibuka mu ghetto awo bonna abasinga bembadde nabo abalala basigalidde kale kaŋŋambe nga ba obi bange mu miziki nakolanga nabo kale abasigalira abandi badde nga abanyambo babampa ku mirimu kati nkaŋŋambe nankubadde nabyo byayononeka ate tebiringa byange nnyo kati kaŋŋambe nga abudumulaasi oyo obi nnyo mu miziki nnyo naye amanyi era bw'oba omanyi musiri bw'oba abudumulaasi wali omanyi musiri ku nsi kati ng'ondabye mbaawo kyoyiiya kati Dokita Kamiri naye obi mu miziki antegeera bulungi nnyo era tayinza kumpitako mu bantu nga tambonzeeko naye nga ndi ewo wansi ositwagolingo kyawaguza gamba gwe Katonda wagonzijeeyo okutuuka wano ate tukyakolera ddala ebinyuvu n'abala bagenda kujja bagwe mukisa gwennina ogwo kabeere Geoffrey Lutaaya Honorable jajja munyanga ntegeera bulungi kuba nagenda okulaba Geoffrey Lutaaya ng'akyali muvubuka muto nga nange ndi muto ng'akola akayimba kakaali kasooka nyinza okwogera kayimba ka Geoffrey Lutaaya keyasooka ng'okukoloba kaali kakuli kasooka okukola nyinza okuyagira akakolera n'otya n'okutya okimanyi yakakolera wano Bovena Mansuba Oddawa
Zana. Yakakolera Zana nga waliwo Tone Sengo yali akozewo studio yamukolera engoma eyo akagoma ako kyasookeramu kati amanyi nnyo kubanga era niwe tusinga na honorable Smile Zampa ziba zimanyi sirayo ka message ko nakagamba bannange muzeeyo tumunoonye tumujjeyo kuba kati ndi muzeeyi kati ovuddeyo kiwedde kati ovuddeyo amina MR live bakikuza n'omusaayi wa Kristo wekusonga mbwoti toddamu kudda mabe Yesu yebazibwe kakati bantu nga bangi kazibwe kapo oyo ate era yala zaali zitukuba ffenna atulina abudumulaasi eyo abo bakabanda balunadi kabanda bano bakalula bayita kalule basepiti teri ankoonako waliwo n'omukono Sempijja Tone Sempijja omuwulira oyo Tone Sempijja omuwulira oyo omunene kwabo omuwulira ng'ayogera bw'ati oyinza okugamba essajja lina avayidi nendiraba naye bw'okalaba kasajja kali awo bwe katyo oyo Tone Sempijja n'omuyita namukoddomi wange naye tanfaako ate nga yali era zaatukubanga ffenna ne gyali teri ayinza kugamba de bateekateeka ebivulu teri anfaako kanyinza okuwulira Ssaabavulu Balamu minisita ate oyo atulaba nnyo tavaako Ssaabavulu Balamu minisita wendiwo kakati ono ye Katonda wange kati akundaze oyo Balamu antegeera bulungi obadde olwana kufuna booda ddala olamu kutambula ddala kale mu ebyo nze nsaba busabi Mukama nga bw'ayitidde mu ggwe era Mukama ndabikire bulungi nnyo mu bantu bonna bali waggulu banzijukire Jjajja Munyango nti ayina amaanyi okimanyi waliyo abaana abafuna ssente bano basanyuka bulungi nnyo ffenna ne tukuba mu ngalo nange performance yange gyenna ate nga bwe njitiikawo atoli ne bamwerabira kumanya ndi w'amaanyi nze kaabaani nakuba we nnyimiridde asiitaana ne dokita akimanyi kuba dokita yampaddeko omukisa naye ebiseera bino simanyi bwe bitambula yali abikwasiza n'abiyiwa kubanga ne show yali yakubira oba yakusatu kamiri gye yakola nga yakakuba Mama Mia nali naye ku posta Jjajja Munyango tusinkane mu paati yaffe ey'okubiri tutandikire awo bw'ati emboozi etandise tuninga abantu baganye Jjajja Munyango yazze fe abamuyina mu kizimbe twaluna n'ensi yange mweraba tukyuse tudde wali